Inside Story Uganda. Real source of political updates. Bibaddewo naddala ku ludda olw'ebyobufuzi. Wiiki eno twalabye ebibiina ebyobufuzi okuli ekibiina kya NRM abamu ku baasuubira okikwatira bendera mu kalulu akajja aka 2026 batandise okugyayo empapula eziraga nti beegwanyiza ebifo ebyenjawulo era ng'okusingira ddala beebo abaagala ebifo by'obubaka bwa Parliament, district n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Ekibiina kya National Unity Platform nabo batandika ku lwa balaza eno okugyayo empapula ababeegwanyiza ebifo ebyenjawulo okuli bakansala ba MUP n'ekyo twategeddeko nti naddala abo abagenda okujja ku kitebe kya NUP ekikulu ekavule beba bava mu district y'e Wakiso ne Kampala abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala bakansala naye ng'ate bano abagala obukulembeze ku mutendera gwa ababaka ba Parliament ne ba district ne ba ssentebe ba district bonna empapula bajja zijja ku kitebe so nga abalala bajja kuzijja mu bitundu by'enjawulo gye bawangalira. Ebintu bingi ebibaddewo wiiki eno DP yazzemu okukwasa Norbert Mao ekisanja ekyokuna ng'omukulembeze w'ekibiina kino basenkagale w'ekibiina kya DP. Mubaddemu ebigambo bingi ebyogeddwa zezimu ku nsonga ezimu ze tugenda okwogerako ekiro kya leero. Negatiddwako abagenyi bange ab'enjawulo bagenda bakubuuzeeko naye nga njagala okujjukiza nti puroguramu eno ebeerawo buli lwakusatu ekubirizibwa munnange Annual Katamba atasobodde kubeerawo olwaleero nze Juma Kirya nze amutuuliddemu. Njagala okutusaako abagenyi bange kantandikire eri owasemba Honorable buuza ku batulaba. Neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde akawungeezi ka leero zikiriza mbuuze kuba nsindika mu Parliament abantu b'e Mutombo balamusizaako Banana Kaseke Kasangombe Kapeeka fenga abalimi tusanyuka nnyo naddala nga nze nga mpita mu bitundu byaffe nga muli mu kwekalakaasa mu nimiro nkimanyi political season naye tusanyuka nnyo okulaba nti buli muntu ali productive ng'alina kyakola. Jeno Katumba amala ennaku zino mbadde nkunoonyaako ekkubo lyaffe erya Timuna Buyungwe Nakaseeta Lugogo erigatta Luweero ne Nakaseke liri bubi likyatulemeredde weewaawo naawo ekya Lugondo. Njagala kusaba ku bakungu abali mu gavumenti ewaffe bano abawandiisa Nangamuntu e Nakaseke naddala e Ssemuto ne Kapeeka ku kisaawe basaba ssente naye nkitegeddeko nti ebitundu byonna ebisinga ewaffe mbu okuwandiisa mu NIRA olina okuwaayo ssente. So njagala w'ekitongole kya NIRA akwatagane n'RDC w'e Nakaseke n'abakulembeze is it true nti abantu baba beewandiisa balina okuwaayo ssente nga bakikola ku Ssemuto sub county ne Kapeeka? Ssebo nzikiriza sembyeyo kubanga ndi shadow minister Ssebo Mukulu Juma mu Parliament yaffe era naawe nali badde nsuubidde nti ojja kujjayo empapula era ne muto wange Katamba mbadde manyi oba yagenze kujjayo mpapula naye nzikiriza twafunye shooke y'ewaffe abantu babadde balina engeri gye balumbamu poliisi y'e Luweero. Poliisi y'e Luweero eno nno emaze emyezi ng'ebiri nga terina masannyalaze bali mu nzikiza naye kyensaba abakulu temulimbalimba abantu nti wano waliwo abayeekera ensinki mubikola ebintu bino intentionally. Police post enamba eya district y'e Luweero emala eti emyezi ebiri nga bali mu nzikiza nga balina emmundu. It's shocking, Mr. Museveni. It shocks me so much. Temulimba abantu nti wano waliwo abayeekera nga muzannya obubadibadi kuba nze nva mu Luweero Triangle tumanyi obukolomoni bwammwe bwemuzanyazanya okusurvivinga politically naye it is a pity nti osobola okukwata 465 billion zinoziteeka mu budget ziweebwa omuntu omu nga Pineti n'okukwata 300 something billion zikola amakubo e Congo naye ka police post wali ey'e Luweero ng'eri mu nzikiza ate nga balina emmundu. Ssebo n'ekyensembyayo njagala kulisaayo bannaffe ababadde mu kulamaga naddala abeewaffe Nakaseke abaavudde ekijaguzo abaavudde ekiziba ne Kapeeka mukulikireeyo nnyo ddala era tusaba nti bannaffe abagenza okulamaga ebigambo by'aba father ba bishops ba reverends bani bonna ababaddeyo mubikwate bikyuse emitima.
era sebo nsaba ne General Museveni nga maliriza mukadde kana abantu bali bubi nnyo mu ggwanga lino. Abaana b'NUP be mwateeka mu makomera ba Eddie Mutwe, Bobby Yanga, waliwo n'akavubuka kano bambike nabadde mmanyi nti baakatanaku ke baawamba simanyi mu Dubbala kabeerangako nnyo ku social media n'abalala be muwambye nga bw'obeera Kololo ne muwala wo ne famire yo ne mukyakala ne mudigida ne muli ebitumbu abaana bano kituluma okuba nga mubaggalidde mu makomera gwe Museveni ng'okimanyi ekyakuleeta ewaffe mu nsiko eruweero ne Nakaseke n'oleka abantu emitwalo 80 n'okusukkawo nga bafudde nga ne bajjajja bange baalimu ne bakitange ne baani n'ababalala bonna nga bateekawo emirembe ne kati okubanga abaana b'NUP bonna bajjuza mu makomera abamu bafudde bannamwandu bamulekwa era nabadde nsuubira nti ne mu kwetondako nga weetonda bino bye nakulabye Kololo nti n'abasiraamu ojja kubeetondera ekyo nkisabye nga nze Lutamaguzi kuba n'abasiraamu mubayisa bubi nnyo buli akwatibwa Juma Ibrahimu Abdu mbeera eyo so mu kwetonda nako nabadde nso sebo neyanziza nnyo mukama wange omukisa guno gwompadde nkimanyi ffe mu parliament sebo Juma otera okubaayo nnyo ezo bazita matter of national importance right honorable speaker bwakulaba ng'oziisaawo akuliriza without interruption tera nsanyuse nnyo n'okusinkana omukulu ono Okero namulabye embalala sebo mukama wange nga digida yabadde sebayagala kusamba Honorable Sebamala Honorable tujja kuddira ku nsonga ezo so neyanziza nnyo njagala kusaba omwogezi w'ekibiina ki Democratic Party abuuze ku batulaba. Well, okusookera ddala bannaffe abatulaba ku NTV njagala otwala akakisa okubeebaza kubanga muwaddeyo akadde okutulaba era mu mbeera y'emu n'enkulisaayo banna Democratic Party bonna ababaddeyo embalala. Delegates Conference twali tusuubira nti egenda twala ennaku 3 naye twakomenkereza nga tutte kumpi ennaku. Honorable njagala saagala tusooke tugende mu nsonga za Delegates Conference ndi kubakulisaayo njagala osooka obuuze ku bantu baffe ensonga tugenda ziyingira ndi kubakulisaayo kubanga nsonga nkulu nnyo kuba nti baabaddeyo ate ne bakiwa obudde wadde nga baabaddeyo akabanga kanenemuko okusingako kwako ke twabadde tusuubira so tubeetondera olwo byonna ebitaagenze bulungi n'eri bannaffe abagenza okulamaga bonna nsaba bakkirize ku lw'ekibiina kya Democratic Party mbakuliseeyo naddala abantu abavudde eŋŋendo empanvu okusingira ddala abavudde Palisa gyenzaalibwa abavudde Kawucyo Palisa Town Council Kamuge Putiputi Boliso Oloki ne Palisa Rulo bonna ne Kasodo bonna njagala okubakulisaayo era kansabe Katonda ayongere okutunuulira intentions zaffe zetwabadde nazo nga tugenda era atugabirire yesaala yange baagaliza programu ennungi tuyanziza nnyo awo nyini we njagala otandikira njagala okuyozaayoza genda nkusayo ka sekendi nga nze omubaka parliament mu programu yaffe eno NTV TV ya ggwanga nsaba ababaka bannanga aba parliament ntegedde abasomesa bagenda kwekalakaasa nsaba ababaka ba parliament nga bwe twakozesa sipiidi eyaliwo okuyisa biruzi zino zonna why don't we think about these teachers abagenda okukola demonstration netubawa ssente kuba ssente zaabwe zaali zabasubizibwa. These teachers are patriots. Omusomesa okubanga asomesa omwana wo naye ng'owuwa atudde nga n'abamu tebalina ssente za rent tebalina ssente za survival. Ababaka ba parliament enkya waliwo state of nation address kyembasaba
twekwate abasomesa baleme kwekalakasa kubanga kye badimandinga is real. So you have to mukamange ensonga ezo zonna tugenda zoogerako mu program eno olwaleero naye njagala tutandikire ku nsonga ya okulonda kwa Democratic Party. Ekisooka Mwami Opiyo njagala kuyozayoza okuddamu okufuna ekifo ky'omwogezi w'ekibiina kino. Naye twagala tusigira kifaananyi ebigambo bingi ebyogeddwa okuva olw'emwagenda embalala naddala ku bavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'ekibiina ekyo oba ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party. Waliwo ne candidate gwe mwatuka okusazaamu ng'amugamba talina bisaanyizo kyokka nga mu palamenti aliyo olwa kibiina kyammwe Richard Sebamala. Sooka otubuulire biki ebyaviirako Democratic Party okusalawo nti abamu ku bavuganya ndowooza tubaleke ebbali olw'okuba nti mugamba tebalina bisaanyizo. Omuntu abadde mu kibiina kino nga mugamba taweza mu myaka 10 kyajja kitya okubanga mwamukwasa ne kadi y'ekibiina okubanga kwavuganyiza ku kifo ky'omubaka wa paalamenti? Okusookera ddala njagala okukwebaza kubanga otutta obudde amidist ebigambo ebyogerwa ebingi otutta obudde n'otuyita tunyonyole eggwanga ekituufu. Kakati bw'oba olaba buli game oba buli nteekateeka mubeeramu the do's and don'ts, mubeeramu ebyo ebikolebwa n'ebyo ebitalina kukolaki ebitalina kukolebwa. Ensonga z'ebyokulonda ffenna tukimanyi world over zibeera ne rules oba ebyo ebigobererwa ng'ekimu ku byo nti ba candidates oba abo abasuubira okwetaba mu kulonda okwo balina okuba nga batuukiriza ebisaanizo oba nga balina ebisaanizo byonna ebyetaagisa. Kakati ssemateeka waffe w'ekibiina kya Democratic Party yogera mu chapter ey'omunaana ku kulonda kwa President General ebisaanizo by'omuntu abeera ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa President General oba Vice President oba National Chairman ne Secretary General ebyebifo qualifications ezimu. Ssemateeka agamba nti omuntu alina kubanga abadde mu kibiina actively okumala ebbanga eritakka wansi w'emyaka 10 kubanga ssemateeka agamba at least 10 years kitegeeza myaka 10 n'okugenda waggulu ng'ali active participatinga. Etteeka lye erimu ne ligamba nti kale wabanga talina myaka 10 n'okusukkawo abeere nga abadde member wa National Council. Now National Council erimu National Executive Committee ba members abatuula ku NEC, erimu the parliamentary group the National Council, erimu ne ba chairpersons ba districts yeyo National Council yaffe ya DP. So oli wabanga talina myaka 10 wakiri abeere n'emyaka 5 nga member wa National Council. Kakati Honorable Sebamala yali talina myaka 10 era yali talina myaka 5 nga member wa National Council wadde mubaka wa Parliament naye ebbanga lyabadde mu Parliament mu kibiina kya DP telinawera myaka 5. So ku level yali ta qualifying as a National Council member for 5 years. Ne wabeera alternative endala nti National Delegates Conference oba omuntu ayagala okwesimbawo asobola okuwandiikira Secretariat ng'asaba waiver oba okumugyako how do I say okumugyako requirement eyo nti tugibuuke tumwadmitinge naye ng'ekyo kirina kubeera mu buwandiike. Ekyo Honorable Sebamala teyakikola nakyo. So abakakiiko k'ebyokulonda at the time Secretariat baali tebalina alternative other than
disqualifying him painfully, by the way. Kubanga Honorable Sebamala yali gamba yalaga nnyo okwagala yalaga nnyo okwagala ekifo kino n'okwagala okuweereza ekibiina ku ddaala eryo. So ffe abamu twalabanga unfortunately wadde nga kyali painful twalabanga oba oliawo senga twali tulina enkola oba engeri gye tusobola okubeera nga twalawinga oba tumukkiriza yeesimbewo twandibadde tukikola, naye option zonna essatu teyazikola. Kyokka ate ffe nga tetusobola kukikola kubanga ssemateeka alikiriya. Ffe mu DP we are the custodians of the law, truth and justice. Kati nga tetwagala nnyo ate tumenye ssemateeka waffe ate gwe tukkiririzaamu. Basically that tewaliwo nsonga ndala yonna. Honorable Lutamaguzi, nga tonegata ku kibiina kya NUP mu parliament wayingirirayo ku tiketi ya DP. Njagala kutegeera olowooza ekibiina kino kitaddewo omwaganya okukkiriza bannakibiina okuvuganya Ssenkagale w'ekibiina aliko mu bwenkanya? Issue eriwo si ya Ssenkagale wa kibiina azipase, naye eri mu bannabyabufuzi abasinga mu opposition nga ne DP mweri. Ebyobufuzi kati mulimu. It is a do or die. Era omawo ne wekyali badde kyetaagisa kasaale yabadde akakuba mu biro ebyo ekyabadde embalala. Obuzibu bwe tulina kati nga ffe twetegereza abantu abasinga naddala abasajja bano bamwogera luzungu, bamufuuweeta luzungu, bakotogedde nnyo eggwanga lino, Omungereza abayita ba elites. Era baleese confusion nene nnyo mu population. Wakati tokyayawula bikolebwa abantu basoma na bataasoma. Bwe walisuubidde nti balina ekigendererwa okununula eggwanga lino, lyagadde namulaba nga akutte DP agitutte mu kikapu agende wa Jenosale. Ne basooka balwanira awo badde ogenze ekkolayo ki? Lyagadde is the same person. Era ye yaleeta ebyobufuzi ebya new normal mu kyasa kino nti osobola okuba minisita wa gavumenti gy'ovuganya. N'atandika okujja n'ayogera. So twali badde tetuboogerako abo kubanga they are no longer so relevant in current politics, kubanga buddawo noyogera nga kati ku President Mao, Honorable Mao, mu politics aliwo kati ow'enkyukakyuka. Mu Lungereza tumuyita minor. Takyalina kyasobola kuteekawo besides okuba nti naye ali ku regime, naye waliwo yeekwatidde nga boolaba enzirugaze bwe yeekwata ku muvakedo naye esobola okufuna ku mazzi genywa okusurvivinga, kubanga bw'oba tunuulya process zaabwe ze babadde bayitamu ezo zabadde expected. Tosobola kugenda mu geemu ya musajja gyeyetegekedde eri munda omukubira. Era Batsebamala babadde bazira kubanga ekisooka Mao alina state machinery. Era walabe wali nga poliisi nkambwemukko for the first time when nalabye ku poliisi ng'erwanirira president opposition okuba nti tewabeerawo muzannyo. Ekyokubiri be yabadde azannya nabo Sebamala, they are non-professional political dealers. Dealing with these political dealers ababaddewo for not just 5 years is not easy. Era bakusoma ne bakumanya ne baga wano tuzanya wanene mpiki bwogiteeka wano neegira n'ogiteeka wali eri. So tewabaddewo kipya kiri awo nze kye nalabye unexpectinze Mao okuwangula kubanga ekibiina kya DP kibuli wano mu nkwawa tasobola kukita. Ate kati alina state machinery wano kati bwekuba kukumba ffe mu Luganda twogera abuukula nabuuza onookola kyafutalo. Kati n'ekyokubiri kasita politics gufuusa omulimu, tozanyira ku mulimu gwawe wakikuba akabazinga yegundi eriwo slogan eriwo mu parties, kubanga kati ngezo twali badde tusuubira ng'okulonda weekuli tetuganye zino zonna gimmicks ze baataddewo nti ono yajja twateekawo bwe biti abadde abimanyi emitendera
Sebamala ne groups naye ate ekikulu oteekawo kyetuyita kwegamba leniency eri banno bootambula nabo mu kibiina naye kakati politics bwafuuka ow'okufa n'okuwona buli omu anoonya avenue gya survivinga ebyo biri obvious nze era njagala kwebaza ennyo abantu abakyalina mu nsa bannabyafuzi be tulina abasinga naddala abaasomako abo boolaba ne boogera oluzungu ne balugereramu ebikokyo bingi abasinga tebakyalina nsa era bw'ayimirirawo wali eri ng'otandika okugamba alwakuba nti nno nti emmeeme zikweka bingi ng'ebisenge this one shouldn't stand naye ffe kye tusinga okwagala mu budde buno tetuba tunuulira nti DP oba DP kubanga tuli mu biseera bya anake ng'omusajja omu afuga eggwanga mwami Museveni akuluyetingawo dynasty ye atandise kubanga Museveni yayogeranga by 2020 so tewajja kubeerawo opposition by 2020 and so tewajja kubeerawo opposition naye nga ffe tubuuza nti omusajja ono asinziira ku ki kati tugenze tulaba engeri gy'ajja ati akola divide and rule tebeera eno naye ne munda mu political parties naye eventually ng'era ekibiina political parties zisurvivinga ne bwe zisigalamu abantu abataano ffe kyetwongera okubasabira naddala ffe banankyukakyuka let them be straightforward naye bw'obeera straightforward naddala ng'oli mwogezi wekira nsaasira ono muto wange omwogezi w'ekibiina okwogerera abo baddiiraazi abo oteekwa okuba oli musajja w'amaanyi n'ebigambo okulaba nti wano obikwatangamu kubanga ojja kuba oliawo asaladde eno ojja kuba oliawo kakati enkya y'omu kubagenda okutuula wali ku front line abakulu betuvuganye nabo abasibye abantu batu naye tekyembeebazaako sinabayo Museveni bwasiba ba DP kyo nkibeebazaako nti osanga balwaniridde bamemba benaakalaba abali mu nkomyo beba NUP majorly bakola ebitundu 95% and a smaller few of FDC especially leaders baabwe nga Dr. Kizza Besigye naye abalala Honorable tuyanze nnyo ku nsonga eyo olwa ekiro kya leero tubadde tusuubira okubeera ne Honorable Richard Sebamala okwongera okusigira ekifaananyi ku bice byamulemesa okwesimbawo mu tabamiruke yabadde naye omwogezi w'ekibiina akikugambye kiriyale n'abikusomere ebyamulemesa okwesimbawo kati naye alina okumanya nga Honorable Sebamala twandyagadde okukiwulira okuva gyali naye aba oliawo obudde bwe bunaaba busobozesa asobola otwegattako kakati mwami Opio balumiriza ekibiina kyammwe okuva ndowooza mwavaayo ne mulangirira nti mwegasse waliwo enkolagana wakati wammwe n'ekibiina kya NRM naddala President Museveni ku ngeri gye wayinza okubeerawo enkyusakyusa mu buyinza abantu bakitunuulidde nga abakwata ekibiina kya DP kyonna ne mukitwala mu NRM ekisooka kye njagala otegeera buzibu ki omuntu bwayinza osanga okuba nti ekibiina ki naddala ekiri ku ludda oluvuganya lwaki tekyandikolaganye n'ekibiina ekiri mu buyinza saako ne president w'eggwanga okusookera ddala ogambye nti abantu balowooza nti ekibiina wekyafuna enkolagana ne NRM nti kyatundibwa njagala nkubuuza ekibuuzo Mwami Juma Kiria ne bannaffe abatulaba bye mwabadde mulaba embalala n'okubeera nti ne kakati tuli ku tokoshi eno nga twogera ku DP eyo gye twogerako eyabadde embalala erabibwanga eyatundibwa oba nedda that's one besides ebibiina by'obufuzi tebabitunda nga atunda ebinyeewa tosobola genda mu supermarket n'ogula ekibiina ky'ebyobufuzi ng'agula ebinyeebwa in fact mwe bannamawulire the fourth estate mulina okuyamba abantu baffe kubanga obuvunaanyizibwa mubulina okubeera nga mugaidinga abantu kati ekibuuzo ekyo mbadde sikikusuubira na kukimbuuza
ku media ekibiina mwakitunda guide people amateeka weegali agafuga eggwanga gafuga ebibiina by'obufuzi so guide them tell them nti tewaliwo ekibiina kisobola kutundibwa nga atunda ebinyeewa oba atunda kasooli ku kkubo no that's not there wabula ekiriwo ate nga nsaasira abatakitegeera kubanga kipya era Honorable Tamaguza akyogeddeko it's the new normal kubanga tekibeerangawokko nti omukulembeze oba ekibiina kisobola okugenda mu nkolagana n'ekibiina ekirala njogera wano mu Uganda formally tekibeerangawokko nti waliwo agreement nti ekibiina kino kikolagane n'ekibiina gundi ekiri mu gavumenti ku bintu ebimu bye bakkaanyaako ebyo bye batakkaanyaako babeere nga baawukana that is it kakati njagala tutuulire genesis oba tutuulire ensonga lwaki Democratic Party twagenda mu nteeseganya eno ffe tukimanyi bulungi ate nga gano ge mazima nti obukulembeze mu ggwanga okusinziira ku mbeera eriwo tebusobola kukyuka nga buyita mu kalulu era abo abalowooza nti bajja kgenda mu kalulu obukulembeze mu ggwanga bukyuke you are just jokers this is the hard truth ne Honorable Tamaguzi naye yakyogerako ekyo commissioners bali wakuba social media nekikyusa nti asobola okujjako President Museveni ng'ayita mu kalulu is the celebrated fool of the 21st century ensonga zino muze muzogerako ffe nga tulowooza nti okukyusa obukulembeze bugenda kuyita mu nteeseganya endagaano eno gye mwakolayo mwagiwa obudde so of course so ffe tulowooza nti enteekateeka oba idea ekirowoozo ekyokukolagana ekyokwogerezeganya it is a good idea per se weewaawo wayinza okuba nga waliwo ebitatuuse bulungi bye tulowooza nti byandibadde bikolebwako naye ezo nsonga za munda ffe kennyininyini parties eziri mu cooperation eno zisobola okikolako and we are working on that so bwongamba nti nkunnyonnyola oba nnyonnyola abantu obuzibu obuli mu nkolagana y'ekibiina ekiri ku ludda olwabula gavumenti n'ekibiina ekiri mu gavumenti nze ng'omuntu ndowooza nti by and large ng'ovudde ku challenges ezijja zibeerawo because tudiringana buyinza so abali mu government yes babasembeza naye nga babasembeza sparing babasembeza nga bamanyi gamba babasembeza babekengera kyokka nammwe abali nammwe bebasembeza nammwe mulina okubanga you know musembera naye nga nammwe mukola ki mwekengera so nze ndowooza nti by and large okubeera nga twesigangana kyekisingira ddala obukulu ate okubeera nga twesigangana that is the biggest challenge that we could face but I don't see any problem siraba buzibu bwonna bibiina webanga bitudde wansi nga DP we yatuula ne NRM egamba nti katukkaanye ku nsonga zino eziruma bannayuganda wabula ku nsonga ezijigiriza bannayuganda ffe tugenda kuvaayo tuvumirire tugambe nti nedda wano sino si kyandikoleddwa wano kino si kyandikoleddwa saako n'okupulaningira eggwanga obukulembeze bukyuka butya nga tewali kuyiwa musaayi that is the gist. Honorable Tamaguzi bwe enkolagana eno wakati wa NRM ne DP we yatandikira wali mu kibiina ekyo simanyi oba wafuna ku mawulire oba wategeezebwako enkolagana eno egenda kubeerawo naye kyenjagala okutegeera bw'oba wamanyaako temwewa budde ebintu enteekateeka zino ze mwalina okukyusaganya okukyusa obukulembeze ebigendererwa byammwe temwewa budde ddiirwe birina kutuukibwako kati enkolagana eriwo wakati w'ekibiina kya DP ne NRM eri personal. It's not about members of DP. Era bw'obuuza President Mao nti watuuza wa olukiiko lwa DP ne lukugamba ogende wa Museveni mukolagane kubanga naawe okimanyi nti amata n'omunnyo tebikolagana ekimu ku kyo kisurvivinga
era oiro n'amazzi ne bw'otabula otya oiro n'amazzi tebisobola kumikisinga. Kati ekyo Mao kyagezaako kuleetera new science nti oil and water can mix, which is totally impossible. Kati obuzibu obuliwo mu ggwanga kye nakugambye Juma, bwe bannabyabufuzi abafudde omulimu ogw'okukola deals mu politics. It's very hard to deal with them. Kubanga bw'otunuulira bammemba ba DP abasinga n'obabuuza nti mukama wamwe bwe yali ayingira yasooka kubeebuuzaako era mwamanyaako ku byali mu ndagaano. Kubanga ffe tukimanyi nti Museveni tayagalangako ku kibiina kya byafuzi kimuvuganya seriously, mark that word seriously. Era kyova olaba olwaleero agezezzaako okulaba ebibiina bino byonna ebivuganya nga NUP, ng'olaba abaana baabwe bonna ne boosuubira nti abaana abatalina musango bonna abaggalidde, ebitebe byabwe byonna abijjuzzaako amagye, abakulembeze bonna yabateekako ga kamera agabagira. So newakubadde opi ayinza okuba teyaliyo mu nkiiko olwo naye olw'okwogerera ekibiina, era nze gwomu bennooze ku bazira b'omwaka guno okwogerera baddiira abo abaakwata ekibiina ne bagenda wali bo issue yabwe is money. Problemu y'abana abasajja is only money, survival. They don't care oba obuyinza bukyuka oba abantu babonaabona, kubanga ne bw'obabuuza nti bo bagiyita memorandum of understanding gye baakola ne Mwami Museveni ng'omuntu n'omubabuuza nti ebyo mulimu amakubo mulimu amalwaliro, mulimu obugagga bw'eggwanga, abasajja ab'akakundi akatono nnyo bwe beegabidde abooluganda abako n'ab'emikwano nti buli kyotunulako kirina kuba kyabwe oba si kyabwe bakikuggyako. Kakati n'obabuuza nti what about your members, mwe bali bammemba bo boogerako kyo, genda okulaba nti endagaano ezo is about individuals, banaabeerawo batya era buli we batuula ng'omukulu oli bamusisinkanye, kubanga sisuubira mu budde buno gwe Mao ng'ova mu kitundu ky'ewammwe mu Northern Uganda abasajja gye bazze ne batwala ettaka lyonna, abaddira bazadde bo n'abantu bo bonna ne babakuumira mu ntalo basobole okubeera eyo gye baafiira, kati bakuumyeyo bano batwale ettaka lyammwe. Abaavuwazizza abantu bamwe to the extent nti nabo baavu nnyo nnyo. People Northern Uganda are very poor just like people in other regions of the country. Sinnalabawo kirungi kye wateeka mu ndagaano ezo kikuyingize NRM, maybe nti munyunnoma okulya kukwerabiza abantu bo, okulya ne kukwerabiza bammemba bo ab'ekibiina, okulya ne kukwerabiza gwa. Kubanga nze okwawukanako n'abakulembeze abalala, I met Mao at Parliament, Honorable Mao, gankyali memba wa DP, ne mubuuza are you serious okuba nti Museveni ebintu bino byonna byakoze bannayuganda okuba nti bannayuganda abasuffocating in all sectors, nti omuntu ne bw'aba alwadde ne bw'abeera part of them mulina kumusondera okumujjanjaba, okusuffocatinga bannayuganda mu mbeera eyo nti okulaba nti gwawakanya naye amuyita enemy, either akukeepingira mu komera oba olina kufa. Ndagaawo amasanyalaze gye wagajja agakuyingiza NRM, kuba amasanyalaze ge gakuyingiza. Tulaga amasanyalaze gye wagajja agakuyingiza NRM. But obviously nga bw'omanyi nti bannabyafuzi baffe naddala bano abalowooza okulya mmere ya leero, he had to give me the answer nti no ye yayingidde okukola endagaano ng'era opi ow'omulidde agamba mbutize new normal. New normal zibeera sometimes new normal ezikolebwa bannabyabufuzi mulina okuzyegendereza ennyo. The reason why Museveni sometimes agamba abantu nti Uganda etandise okumuwoomera is because of these politicians. They are seasonal. Era nze namugamba nti obadde MP 2 terms, obadde chairman wa district 2 terms, myaka 10. Sente z'ekibiina kya DP zino simanyi iPod ani bw'ozitematema eyo n'omanya kiki zinalaga. Era sitiru okyanoonya okulaba nga weekukuutiriza ku gavumenti ene tukabya amaziga nga newaffe gye yava eruweero omuntu okulaba olwaleero ng'owagira NRM akuteekako equivalence y'omuwagize wa setaani gwe ng'ojjawo amaanyi ago agagenda. Naye nga maliza sebo tetumulenya political decisions ezikolebwa abantu, se choice.
osanga waliwo ye kye bamugamba ekyomunda nga yakibuulirako bammemba be n'agamba nti okusinziira ku ndagaano eno gye tukoze kubanga bo kye batera okwekwasa bwe baagala peaceful transition. Era twamugamba gwe ng'eyasoma amateeka ne bano banna abakwetolodde bamufuuwe tanzungu bano manyi obukundi bw'abasajja aboogera oluzungu bano kye bakoze eggwanga lino. Twamugamba nti Ssebo Sseruganda gwe mu kutegeerako ng'olaba Museveni akuutiza ssemateeka w'eggwanga ng'aggyeewo all avenues zonna eza peaceful transition. Do you expect Museveni okulivinga power nga yavaayo n'atandika n'okukulaga nti without him it is either supposed to be a member of his family alina okufuga eggwanga lino ng'olaba ne mutabani wa mutembeeta wali eri directly gwe n'ogamba nti gwe nga a former member of parliament, a president of a party, nti ogenda kugenda wali omuconvincing nga already he made himself a life president indirectly, nti ogenda kutuuka wali eri ku meeza kubanga singa we yayita n'ayita nti ab'ebibiina ebirala abayise ne babeeramu mu memorandum eyo, n'ayita ba stakeholders n'abateeka mu memorandum ezo ne bakkiriziganyamu ne bagamba yes we members of all political parties in this country ne ba religious leaders no opinion leaders twagala kusinkana omukulu ono tumugambe oganya okusoma ku byali eruwero biwalekayo era ogenda kutuuzayo mu chaos kubanga believe it or not Museveni has to go. Believe it or not he has to go. Kati question yaffe bano gye baali baagala okuadressinga Honorable Norbert Mao bo kye baali babba obwongo n'obukundikundi obulala bo balina capacity econvincinga Museveni okuteekawo transition nga tewali kuyiwa musaayi naye ng'akeera ku makya n'akola ki n'agira naye ate Opio akugambye Opio Honorable Member of Parliament to be a Palisa yakugambye nti naffe twelimba feka okulowoozesa nti Museveni asobola okuva mu buyinza with just maliriza with just akalulu. Teacher wange wa primary nasomera Kitebidde and boarding primary school ne malirayo mu 1994 eryawo wankulukuku yansomesa the word impossible only exists in the mind of a fool. Everything is possible. Era yensonga lwaki Ssebo mukama wange Honorable Member of Parliament to be Opio tugamba Museveni nti bulijjo obadde ozanya oteekawo akalulu n'okazanya ne bakakulangirira ne batandika n'okulangirira results nga internet teriiko ne tubuuza media n'ababadde bakulangira nti bibadde bivaawa. Kati ku mulundi guno tumaze okutegeera tactics zo tukugamba tuyingire mu kalulu oba kiro oba misana oba okatadde mu kibira oba okatadde mu makati ga oceani oba okatadde wali goonya wonna tugenda kukulumba mu kalulu ako. Results ezinaavaayo tujja kukkiriziganya nazo ku ango zaffe ezinaaba zirise. Tetusobola kulekaawo tugambe kubanga Opio lwaki mugamba y'omu ku bavubuka be baali bataddemu omutima kubanga bano abasajja bakuteekamu weekyawo ogambe ye waaki nnonda nga bwe beekyayisiza abantu abasinga. Please tulina okugenda munaawe mu kalulu kayingiremu tube nga tuli satisfied nti Museveni is not a god. Museveni has blood like me, his groups have blood like me. The only difference ekigendo twawula ke kalulu mwabadde mbalala Honorable Mao mu kwogera kwe yagambye nti kyekiseera abantu ababuze okuva mu DP okubaza ewaka. Naye embeera eri mu bibiina by'obufuzi naddala ebiri ku ludda oluvuganya saawa zino kaweefube aliwo wakulaba butya bwe bayinza okukolagana okutuukiriza ebigendererwa byabwe naddala mu by'obufuzi butya bwe batuuka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Naye ebigambo by'omweyogerera ng'abali ku ludda oluvuganya olowooza waliwo omukisa gwonna okukolera awamu okutuukiriza ebigendererwa byammwe naddala eby'obufuzi? Okusookera ddala mbadde nsaba onzikirize nkolemuko ka clarification katini nnyo kubanga mukulu wange Honorable Tamaguzi alina ensonga z'abayizi nze ate nga nkulu nnyo deni nzire ku ekyo. Kansookere ku statement omusomesa w'ekitebi gye yamugamba nti the word impossible only exists in the mind of a fool. Yali mutuufu. Era ensonga lwaki ffe naffe twateekinga layini yaffe
eya dialogue tugezeeko kubanga actually affe twali tukikiriza the word impossible only exists in the mind of a fool kaddafe netukola ki netulumba so ndowooza nti kibeera si kyabwenkanya okunenya strategy yaiso scrutinize it and criticize it naye ate togivumirira ensonga endala gye mbadde njagala okwogerako nti Honorable Norbert Mao yagenda mu NRM. Honorable Tamaguzi okimanyi bulungi nti waliwo enjawulo wakati wa NRM ekibiina ne government. Honorable Norbert Mao ali mu government. Kakati enjawulo eriwo nti singa yagenda mu kibiina kya NRM definitely yandibadde aluzinga owa membership mu kibiina kya DP because that is the law constitution yaffe bwate wegamba naye asavinga mu government kati government ina arms ssatu waliwo judiciary executive ne parliament kakati ono Honorable Tamaguzi